Nti muli bulungi yonna gye muli. Yes, badde held up mu jama for like an hour. Surprisingly, abakulu abasinga abali mu bitongole bya Uganda mbeera mbimanyi naye okubira director of traffic Mr. Newabwina abadde very shocked. Era mbadde nakwogera ne within like an hour. Sorry, within like 10 minutes. Nenda banga moloka sanso okuflowinga. Ne bwe nvuze ne nyambuka waggulu ku kikube kya vaku katale kenna kawo turning on the left. Nsanze wa traffic yomu nga yaliwo ya guiding emotoka. Ate bwe nzikiridde ku bitaala ku spear motors. Nsanze aba traffic mukaaga bali mu kifo kimu. Omu nanyumiriza n'asaba permit yange. Ne mugambe banga lyenvugidde mmoloka lye banga ndowooza nga tonnaba na kulowooza nti ojja kubeera ne mu Kampala muno. Okitegeera ndo. Ne mugamba mu kifo ky'ogenda mu fixing menace eri waggulu. Kubanga owe kugamba waliwo 4 exits. Waliwo line ligenda kukupa motors, waliwo eryambuka ku URA, waliwo erikirira ku MUBS n'eryambuka. So singa badde wa traffic banakyali badde smooth. Kubanga aba traffic abo bo baagala oba tobaagala bateeka sanite ku nguudo z'e Kampala. Okitegeera. Abadde ne banne mukaaga ng'atambula nga bw'asanze. Bali awo. Bali awo. Eri waliyo omu yekka. Omu yekka. Foncho kwegabanya. Abuka nasibe zigenda kukupa motors, nabuka nasibe zigenda ku URA, nabuka nasibe zikirya ku MUBS. Ogu. Okitegeera ndo. Omu. Banange baganda bafemwe n'abali mu bitongole bino Uganda Police, UPDF, Uganda Prisons. Abamu ku ffe tuli bannakyalo. Ebintu ebisinga tubitegeera, tuli knowledgeable ku bintu ebisinga mu ggwanga muno. Ochule. Sekibadde wali Jesus. Allah. Zino boda zeti sebumonde, zino buli kimu akavuyo. Ekinewunyisiza. Kati omuku bayambi bange mugambi gendo finding out kye kiri maaso eyo. Ate olumaze okuvayo najja ku motoka. Ate abanene abalala bayambi baabwe ne bajja ku motoka bambuuze kiki ekiri mu maaso eyo. Okitegeera ndowooza. Kubanga usually awo kintwalira between 5 to 10 minutes okuva game erugogo paka wano. Okitegeera ndowooza. So baganda banga aba traffic you can do better. You can do better. Akizukiva. Ate n'ekira kati ono abadansa ba permit tajinsaba nti is enforcing the law. Anonye oba togiina obeko ne komuwayo. Ate sisobola kamuwa never. Sisobola kwenkarejinga buli bwanguzi. Okay. Okitegeera ndowooza. Anyimiriza no mu nsonda mwennyini. Mulaba vaina kawa ku kirira ku bitaala. Turning on the left nga jeno je tuli ntinda mukona na kuyimiriza emizejo bagirina akuyimiriza wotalina kuyimirira webale nnyo mugambye nti ansaba permit ne mugambo manye ekiri waggulu eri omanye ekiri waggulu ate na amateeka ga permit mwabatuuliza ku radio fona kyo mukimanye etteeka lya traffic bwemba sina permit nga saatambudde nayo mpebwe ennaku 14 ogiproducinga. That's the law. Yes. That's the law kubanga gwe towerabirangako passport wakanga ogenda ku airport. Tuzerabira. No tukeka jansi nga tolaba passport no kubira omuntu awakaba nange mufuna wa border agindetere. Ate ku bakyala it's even worse. Omukyala akwata ensawo eno leero enkyana akwata ensawo kiendala. Kati bana Uganda lokuba bali ignorant ku bintu ebisinga. Yo wa traffic wa mugamba nti mpa permit ngoba kiyatambudde naye agamba nti nfudde. Ochulia. Wayanzi saze ne mugamba mu kifo kyo gendo fixing atabadde wakayinja kamu. Nga meaning alabika eri yeno yiye. Ne bambi omu ali eri waggulu. Yefaako yekka. Nenu wabine thank you to respondize mu buki. Omanyize bwe njoga n'omuntu nsobola okutegeera nti ono ali serious oba tali. Kubanga abadde shocked. Nagamba omanyiga shuba tuve ku simu tufikisinge eggwanga lino. Wow. Naye ate benzikiridde wansi. Ine eggwanga mulitukwase. Mulitukwaseemu. Abalabi nalabye Jeno Muhoozi yabadde Tororo. Yes, Jeno Muhoozi Kainerugaba yabadde Tororo. Mwebale nnyo abantu b'Ettororo okwagala kwe mwamulaze. Mwebale nnyo. Unfortunately omu ku bawagizi ba PLU omanyi Jeno Muhoozi bw'aba for example anakyala e Masaka. Abawagizi be abamu abali e Kampala bagendayo. Bw'aba n'agenda everywhere the same thing. Kati bwe yadde agendera Ettororo one of us yafiridde mu accident yafidde ku border. Kibi nnyo nenebaza era Jeno Muhoozi nti yafuutinze bill zonna ez'okuziika oyo mukwano gwe
ne kati baganda banga ababoda kino kyanjawulo nkibagambidde ebbanga tewali bwagazi bukusinga bulamu bwo mwambale helmets mwambale helmets ngana mwe bannamawulire bagamba tewali story esinga buki bulamu bwo ono omwana singa yabadde ne helmet tiyalifudde kubanga bye yabadde nabo ku piki bafunyeko ebisagosago ne balamu era babaddeyo mu kuziika wakitegera ndoza babadde balina helmet yes so ate information yenfuna nti helmet yabadde nayo nga agitadde mu mayembe ate nsiba nkyogera nnyo mmwe batobanga baboda boda on a serious note mutwala obulamu bwammwe seriously teri kyenkana bulamu bwo oba oli muwagizi wa Gen MK oba wagira President Museveni oba wagira Kyagulanyi bw'onoofa enkya ku boda Kampala tajja kubeera at stand still era mwe abali ku TikTok abasalamu buno buntu megayidde muntemeremu kana akantu mwe abaana ba boda boda mubeere serious n'obulamu bwammwe nosanga omuntu Kampala Road avuga boda boda nenga helmet eri mu mayembe agirina yakumukuuma bulamu bwe naye atadde mayembe kubanga ba doctors emulago batugamba nti obulwadde kati obusingayo obumu kubusingayo accident ezivudde ku boda boda nena like emitale Rwanda like 3 weeks back kungunda iranga ntya Katonda bakutuma erinyo ly'empologoma ensajja envubuka ne batakutuma muntu Rwanda atula ku piki nga tayambadde helmet both avuga nigwe baweese it's about abachita batya mu luzuma ne bachita enforcement lwaki banuwabine tebatuyamba nuwabine ne bwaba ayagala nyembeere eriwo temukirizisa kati Jinja Radio gira basinga bakoze operation y'abantu abatambadde helmets out of 100 boda riders bana bakutte abanene bajja kuba essimu ekyokubiri police tejja bakwata nti yagala ku enforcing amateeka yagala kasente okukwata ng'omwaye 5 Jeno Kale Kaihura remember waliwo yali atabusenga buli muntu ataso kwambala helmets both abaweesebwa abawekeddwa n'abavuga president n'ayogera nti ayagala ayambala atayagala akoleki aleke enforcement Rwanda eyo giraba twogera nnyo ku Rwanda kubanga abo abantu bannansi ba Rwanda baava wano Rwanda eyina ekyenjalo kirimu nti etteeka bwe liyita libaliyise ne bwoba olinnye ennyonyi tosobola kufuluma Rwanda n'akaveera ne bwoba ogenze na basi era akaveera okaleka ku saidi ye Uganda ne nagenze ekiteezi ndoza 70% ku kasasira aliyo biveera owulira netteeka tulina wane lyabaninga obuki obuveera so it's enforcement tebakulimba bana omutawana teguli ku bavuzi ba boda no abateekesa amateeka mu nkola kyekizibu look at a young boy a young boy of a young girl averuwero ng'atunze ekibanja kya kitawe ku saa 6 ku 8 n'agula piki n'atandika okufuga n'avugira ku one way wotayina kuvugira lino gwanga lyetaaga president ali determined okwenforcing ebintu ebisinga wana Uganda osanga KCC nga yatadde ki dustbin bwemuyina suula kasasi olina amusuula ebweru atende mu blaming KCC actually koze wino kyogera ku mwami gasho bino bi dustbins be batadde ku streets yes osanga entuumu ya kasasiro oli agitadde ebweru waki dustbin kakati gwe jana towanga excuse yo nambu Rwanda ntono waliwo abawanye excuse eyo kati Rwanda oba ntono okay fine by the way nakino nyala mukimanye the entire Rwanda Buganda as a kingdom the former Buganda kingdom boundaries ayo zali zisinga Rwanda obunene but you cannot say mu Rwanda ebintu bikola kulwanga ntono no kati photo je bikola mu kaboga katono masindi bikolwa twali wononga tukaba nti teri street lights yes Masaka bikola it's about leadership nensi jo yalo kutwala abantu ekizibu Katonda kiyawe gwanga ino kiri kimu ye President Museveni okwagala kutufuga paka Yesu lwalidda in the process yo kwagala kutufuga Yesu lwalidda yawaba na Uganda unlimited liberty mu Uganda temukyalimu mirembe mulimu mirerembe tewali nsinga buli muntu kyasanze kyakola ekyo tikiriyo there must be rules and regulations egifuga eggwanga nsi yawa abantu gye bayita mu muddo
mumuddo batambula so jana nkwegayiridde toddanga muno one excuse eyo mbwe eri ntono mumuddo bapakinga namuno ebimotoka kankubuuze sebo gwakyogera Juba ekibuga kinene no nekirungi so byebyo mu Uganda twetaaga kimu enforcement wane waffe Uganda wosanga ngo oyimiridde ku Jinja Road oyimiridde ku pavement ababoda ne bakutomererako ku pavement ne bakutomera yes ate nakuwemula nakuvuma byetawulirangako zijukirako KCC waliwo yali etabuse enforcing nga they were enforcing the traffic regulations n'ebirala biki ebyadirira so nabana ba traffic bemulaba ku makubo tebaliwo nti bagala kuleta sanity no banoonya gashuma mujjemu kineze kati oyinza okunzijjako sente ku bino wa traffic muno sina driving permit tekisoboka zenatani kuvuga emmotoka nga nyina emyaka 18 okitegeera ndowooza ate envuze emmotoka across the globe across kyovula mikwano gyange abamu abali ku level yange bambuuza lwaki toba na drive olumu no nze okunvuga mu mmotoka nyina okubanga nkwekakasa kubanga any slight mistake driver wa asolo kusanyawo kati mu abasiramu ne mugamba Allah bwakoze Allah bwageze fa abakatoliki ne tugamba nti amaze emirimo gye ne tuyimba n'oluyimba nti fuba eggulu ly'empera kati omwana waffe Allah si yakitegese recklessness nkugambye badde ku picha abantu basatu babiri bali okay bafunyeko bu scratches naye omu yakoze ekiyafudde naye nga helmet yabadde muki umayembe so bato bange mwe nabawagira jeno emuke tubagala nnyo ne mufe ku bulamu bwammwe kati nze nkyogera nnyo nze sobola kulwala gundi typhoid sisobola kulwala typhoid nga mujja wanze gashumba sisobola first of all nze amazzi genywa aga company zimu zine z'amazzi ziri specific ze sinywa amazzi gonna gensanze ekyokubiri mu Uganda juice munywa waka awala wensobola okunywa juice ya Cafe Javas ye restaurant yokka mu Uganda gyensobola okwaprovinga nti ebintu ebiribwayo biri authentic and certified nezino hoteli za mwenene no it's Cafe Javas okitegeera kubanga Mandela mumanyi nanyine wayo chairman wayo I know how he operates neze gashumba nenywa amazzi ge batambuza mu kaveera nze gashumba nenywa obutunda bwe watadde mu chupa ya Rwenzori oba wava that cannot be bajironda kasasiro olina ayiwamu obutunda n'onywa ate mwegamba bulira abawala ekintu ekikyasinze okulaga nti oli wa layisi kwe kunywera obutunda mu chupa ya Rwenzori oba wava biki nga bajikasuka eri kasasiro gwe noteekamu obutunda bwo notambula nabo omuwale yasoma ka at least ng'olina degree oba senior 6 wali badde ne juice container eyo bw'ova wakano otekamu ka juice ko n'ojjokkola ne tusobola kuddira chupa ya Rwenzori oba wava omwabadde amazzi ate n'oyiwamu ki obutunda kiraga nti walayisi nnyo abaki gwoba okyali bubi oba okyalina ekkola ennyo kiringa ng'okutuula ku booda abantu babiri nga baweese nawe oli bubi nnyo oba okyalina okukola ennyo tebalina kutula babiri booda ina okuweeka omuntu ogwo kino nkikugamba oba okyatula ku booda nga babaweeka babiri gwate okyali bubi nnyo alobenda balina mu masuuti ekirala kiringanga ewammwe nga bwe mufiirwa temupozinga mu kuziika nti waliyo ab'ebulaaya betulinda naawe okyali bubi nga olufa ku ssaawa 6 enkeera engalabiyo bagyebasaayo famire eyo eba ekyalina okukola ennyo kubanga famire ezimalayo ziba n'abantu abali scattered across the globe tulinde owa Denmark tulinde owa Canada tulinde owa Germany tulinde owa Switzerland ekirala bw'oba mu famire yammwe nga wabeerayo emikolo tiwaliyo mmotoka ya namba ya gavumenti ejja mu kika nammwe mukyali bubi mukyalina okukola ennyo ategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ne muba n'emikolo abako bakufiirwa oba gya mirembe nga tiwaliyo UD UP UC oba UG ontegera ndowooza oba ennamba eza Blue Bank of Uganda NSSF URA mukyalina okukola ennyo kiringa ng'okubanga okyasula mu ssuuka ez'ebimuli naawe okyalina okukola ennyo nze kamba buli tebalina zisula naawe basula masuuka meeru masuuka meeru oba cream ge baalagira bakyali bubi bakasulamu kiringa ng'okwesiba ettawulo eya bbulu oba okyali bubi nnyo
Kiranga omusajja ayambala bokisa eziriko obumuli bwa kapo bobubwa okyali bubi nze mbalabeyo mu gym gye tubeereyo ne sauna omanyi abasajja tuba ne dressing room otukyusiza engoye omusajja ne yeyambula ng'ayambadde bokisa ya pink eriko bukapa kapa nawe okyali bubi nnyo mwera abakazi bw'oba bbaawo ayambala bokisa ezirimu ebimuli wetaga kusabira abalala waliwo gye nali mu sauna omusajja ne yeyambula ng'ayambadde bokisa ya yero eriko bi crocodile neŋŋamba nti ono akyali bubi nze kamba nensijja nensula mu lumbe naye nga nze bwe nfiirwa n'okuziika tokola ki tojja Katonda alina signs nyingi zaatulaga ni fortunate situziraba ekyaba okubiranga omuntu simu emirundi mingi n'atalitaaninga call eyo nayo message takwetaaga lwana nnyo atuuka okwetaaga yakunoonye yes omukubira takwata takwata yes omukubira takwata omuweereza message takwata biki ebyo byonna manya takwetaaga n'oweereza omuntu email n'ataziddamu n'omu whatsappinga n'atakuddamu n'omusinikira ne SMS n'atakuddamu manya takwetaaga mu bulamu bwe muyige okuyiga muyige embwa tebeerawo batajagala Katonda alina bwakola ebintu ebibashookinga muyige okuba n'entondo gwe ne weesiba ku muntu ne weesiba ku muntu paka lowulira ng'okooye waliwo abantu bonga mu banka receiving teller bo ba receivinga bu receivings from you gwe abantu bo ne balwala n'atalinnya mu ddwaliro gwe ababe oli ne bwafuna senyiga n'ogenda kyenabadde ntegeeza toyagala muntu atakwagala tulira obubonero beererawo omuntu akubeererawo you get it beererawo omuntu akubeererawo mu nsi muno weetaaga abantu basatu abakubeererawo ani naani kyentegeeza nti singa nyina ekizibu kungu ng'oba nyina financial challenge nga tombuuza nti ate sente zaaki okitegera ndowooza unfortunately waliwo abantu abali ku radio 4 ne radio 7 kati bongo obulamu bwabwe balemye okuyiga okitegera ndowooza balemye okuyiga lwaki gwe bw'ofiirwa wamu nze nyina okusula mu lumbe naye nze bwenfiirwa tolukola ki okitegera ndowooza kyenabadde nkola ki kyenabadde ntegeeza unfortunately Katonda atulaga ebikolwa bino bingi obubonero bungi ne tutafaayo n'okitwala ng'ekya bulijjo ng'ekyokusaaga Katonda ye aba akulaga n'okolera omuntu buli kintu kyonna naye nga yakutwala for granted no way ontegera ndowooza era kyova olaba abantu abagezi abasinga tebaba na group z'abantu bangi baba n'abantu batono kwe kumanya abakwagala n'omanya nti ono ne bwe kyetakisa okulinnya loolenja girinya ngende ebundi bujjo mulambule okitegera ndowooza akwagala yes kinabadde nkola ki ategeeza kinabadde ntegeeza olina okukubira omuntu essimu n'omukubira n'oba oli awo anaakuba ate olwo anaakuba ng'alina kyayagala nyamba ndi bubi muganda wange kati gwe lwana nnyo naawe bwakubira tokwata ajemereko nga tokwata paka akubise enamba muganda yena kukola kyomusomere kyova olaba nze njala nnyo abantu abanjagala nnyo nze ndi too loyal to my friends very loyal nze ate kyanze bwompalana nga nkuwalana njala nnyo genuine beef love me I will love you, hate me I will hate you, bring me flowers be sure I will deliver flowers. Oyagala genuine beef yes hunt me down I will hunt you down ontegera ndowooza kubanga sikerangako kampala nti mpala n'abantu naye omuntu nga tolina kyewamukola n'akufuukira ekiki ekirala bannamwalo balina ekigambo kibakozesa mbu akugive you give mbu akugive you give akuwa gwokola ki gwowa ontegera ndowooza so bwekityo bwe kiri mu nsi muno ate oli ne bwaba nga ali ku level ya minisita kabeere top general in the military oba kabeere bano abanene mu poliisi oba ba commissioners mu bitongole tekitegeeza nti olw'okuba munene tebakulimba mbu waliyo omuntu ali too busy nga tasobola kulitaaninga call taliyo tebakulimba mbu waliyo omuntu ali busy nnyo nga tasobola kulitaaninga call taliyo kabeere president w'eggwanga bw'aba akwetaaga ajja kuddira bw'aba akulinamu ne interest ng'oba akwagala ajja kuddira kasita takuddira manya
kicholi jani ate katonda bamukulaze Michelle Obama recording akantu kano Michelle Obama yagamba money and power reveals who we are toli manya muntu nti muntu mulamu ng'akyali mwavu omwavu asobola okupretendinga ffe tulina abantu betumanyi nga he was nobody ala namusitula n'omukubira essimu omujeganaga akoze onaani ate waliwo abadde mu bitiibwa ebyo Museveni n'afulumya engalabi zaabwe kati nga yakunoonya tolimanya muntu nti muntu mulamu nga tannabafuna ssente obuyinza ne ssente bwe bulaga the inner character y'omuntu waliwo sebo gweyagala okubuuza engalo nakkwasako buno butipu bw'engalo buno okitegera ndowooza ebyo kiri ekyo kikulaga nti katonda oyo amukulaze kati next time tomuwa ngalo sigale bali sebo nkulabye ensi bwetyo bweri kasita oyingira 4th floor gy'emyaka 4 noyingira 5th floor gy'emyaka 5 noyingira 6th floor myaka 6 7th floor 7 8th floor 8 oba olabye bingi ffe taata waffe yafa ne buli kye yatugamba tukiraba kaakati teyayogeranga oli bwakulaga mbu amalayo naawe mulage ne bwaba ayina emmoloka esinga okubeera ey'ebbeeyi halo wonyumirize mu kyoli kyekyo ne bagamba nti omusajja ali proud kubanga omanyi abakwagala teri mbwa eyagala muntu atagyagala teriiyo nino osanga omubaka he was nobody nosaba doctor nosaba omubaka akulaga medical history ye nga talina physician leero bamujanjabira Yesu akwagala clinic endala Mahadi clinic endala Fiona bikyebyo nafuuka omubaka nafuuka katonda ne ku Mahadi clinic bamujanjabira nafuuka omubaka nafuuka nosanga kansala yeta Lord yaguze haliya n'agiteekamu omeka solaba omuntu nga atadde biddole mu mmotoka chances ziri nti bamuzaala Masaka ate yakabiraba biddole babiteeka wano bwe batu dashboard kiranga bw'olabanga omuntu ali myaka 5-6 ng'azina bend over oyo manya ya missing age ey'obuvubuka teri muntu ayingira myaka egyo aba yakyetinkuula bend over egyo gy'abaana bali biro 30 be bazineegaaga amazina sikyasobola kuzina bend over kati ate bw'oba omuzina kitegeeza oli mu compensating emyaka giri gy'otamuzinira bend over nakuzina nti olwo olina kuzina ng'omuloodi mpola mpola kyaba obeeranga mu kidongo ng'abantu bazina babuuka manya basamba bizibu teri mugagga azina abuuka nga nnyana tekiriiyo bana babuukabuuka bwe abasamba bizibu tekiriyo njagala ombuliyo state dinner yonna eriko abanene abamalayo ne bayita abayimbi bammwe bano sijja bamenya amannya kubanga basinga mikwano gyange mujimbulire era olaba bana buno babiyita batya wiiwiiwi babiyita batya obwo obuliwa samura yabo manyi balina bwe bafu kabanga endongo saxophone balina bakayita wiiwiiwi obwo buntu obwo bwe bafuuyira bwe bati mpola ennyimba enzikakkamu kubanga omuntu eyamalayo aba talina kizibu kyalwana nakyo naye kasita olaba omuntu ng'azina asamba left and right manya ali mu kulwana na bizibu tulina kuzina nga baloodi kigere mpola n'ekibegabega ontegeera ndowooza gwe bw'ogenda nga mazina n'olaba omusajja omukulu ng'azina abuuka yetiyula omanyi bano abayimbi bonna mikwano gyange saagala bateeka mu kamwa kubanga omwogerako nti omukubye okitegeera ndowooza ontegeera ndowooza ziri ennyimba z'abaloodi wiiwiiwiiwiiwiiwi ontegeera ndowooza nalanga nyinya mutubwa ekirala teri mugagga teri muloodi afuuwa ssente muyimbi tebafuuwa ssente bakola batya atuma muyambi we yatwala akabaasa ate bano benda abajja ku stage nga mugaggana oyo aba akyayiiya bulamu aba akyali bubi taliiyo ekirala teri mugagga asasula mwenge mu bbaala munywe bagulidde no omuloodi yennyini ne bwabasanga ku Sheraton oba Serena bawe bintu bya miliyoni 2 Sheraton oba Serena invoice egireeta ku office ye kubanga alina address buli lwolaba omuntu ng'asasulirawo baba tebamumanyi okitegeera omuloodi yenna bwe kibeera omuloodi bw'ajjangawo asayininga busayininzi kuki si ku cheeke ku invoice ontegeera ndowooza kyekyo kyokka kasita olaba ebyo oyo
mulodi abane class kwali ekya teri mulodi atambulya moloka emo mulodi alina okuba ne moloka 2 emuvaako emabega yabawolole mulodi alina okuba n'abamusesa alina okuba n'abamusesa mulodi walina okuba bw'atuulaawo alina okuba ne bawolole babamusesa ekyokubiri omulodi emoloka bwefiira mu kkubo ng'ali muemu gyalimu avaamu vinaalinya endala twali situgenda ku mikolo gya tayebwa moloka neefa saalinnya takisi olinnya kitakisi awo n'ogenda amanyi oba okyalina okukola ennyo omulodi alina okubeerako esapooti naawe toli mulodi naawe abalodi mbamanyi wano mu Uganda abalodi balimu nga 3 Mike Mukula mulodi wa mukula President Museveni si mulodi no Mukula mulodi Mwai Museveni si mulodi Museveni alina buyinza teri mulodi avuga Land Cruiser avuga ki zine moloka ze balagira bakupima n'okupima size mpozi Yoweri Museveni kyalina zino amadikazi zina specs ze kiringabo muwangane nti bavuga Land Cruiser yolo mudidi baba bakyeyiya omulodi balina soka n'okupima entebe mw'otuula n'obuliri mw'ogenda okusula bakupima okimanyi nti omulodi wayini we basooka kupima temperature ya wayini omulodi temperature naye gwe noonya buli kika ky'omwenge ekiri ku nsi kuno mulodi waawayimira erukaya n'alya ennyama kungwe eggwanga lino lyafa bannange nze nakugaba oba oli happy kubigenda maaso mu Kampala you are genetically blessed fool bw'oba oli musanyufu Kampala nga bwali gwe obusiru bwo tubutika ku sino twaka 10 nsi yawa kampani erina okukola ekkubo nerimala omwaka mulamba ebigoma byasamye mugende ku kkubo lyeruzira ekiro nayise nnyana meeyo ng'ogamba oba tuliwa nali nveeyo mu Butambala era ku mikolo gy'emoke nenyumya nensanga amalaalo omuddo ogumeze nga guli mu bbanga akyogere wano you get it so bazadde bo baba baafa tibana kye baagala amalaalo agali clean bw'oba ogenze n'ekimuli okikole ekyo kiteekewo taata wo bw'afa talina suuti gy'ayagala oba saati mama wo bw'afa talina gomesi gy'ayagala naye ayagala kimuli okikole ki okiteekewo ate n'ekya bino bye bagamba mbu nno sitaani tekirimu sitaani okudda ku malaalo go n'osaba kitaawo oba maama wo nze mbirivinga abaafa baba balaba buli ekigenda mu maaso kyekyo kale katujje tugende ku nsonga leero Mami Gashumba ta imi vibe Franka waliwo bwe nali nkwagala ate ne mmala n'enkukyawa gwe maama wange ebyekidongo lwaki onjagala ani yakugambye nti onjagale by the way gwe Emily ndaba Emily vibe si kiwabyogerako wano n'erinnya lye tali wiringi diteekayo Emily vibe mbu yali anjagala naye n'amala n'ankyawa ndera olusoma comments ezo nti waliwo bakwagala ne wabeera ate we bakukyaye saagala munjagale saagala maama wange anjagala nnyo ne Katonda wange anjagala siri ku nsi kuno lwa favor y'omuntu yenna no by the way nze siri ku social media to be loved siri ku radio zino radio 4 ne radio 7 to be loved ndi ku radio to inspire period to guide you ate bw'oba oyagalwe ojja kukola ebintu ebiri below the belt kubanga oyagala abantu bakole ki bakwagale okitegeera ndowooza gwe oba owulira nga tonjagala ate lwaki ongoberera nze gw'otayagala lwaki oli ku TikTok kakati ompuliriza oba toyagala NRM ki ekikutwala ku mikolo gyayo oba toyagala nupo olona ki ku mikolo gyayo kwega sikitegeera nali nkwagala nnyo nakugamba ddi nti onjagale okitegeera ndowooza so saagala kunjagala ne batakwagala saagala kunjagala don't lose anything actually nze ebintu biri byenjagala Katonda nga njagala nga nyina ne ssente ebisigadde mbyensolovingira era mmwe abampuliza ku radio 4 ne radio 7 toteekangako Gashumba mbu byayogera mbu anoonya favor from you nowhere bwe masasula omusolo gwa URA onyambaku toyambibwako saagala werwanako weka ejjogo ly'abantu bawano abamu ne basasudde over the weekend nali nkubiddeko simu nti onyambe ku misaala gy'abantu wefaako weka eryo jjogo eryo nali nkwagala agambye yali akwagala takyakwagala bwe nkusanganga ku geeti y'omuggulu tonzigulirangawo boti bw'ogambye ejjogo ly'abannayuganda mwesiimye nnyo
kati ono gwe bayita Christ yangambye lwaki oli bitter ye mu bwongo bwe alaba kiri nnomo okubeera mu traffic for 1 hour era social media ku bintu ebimu bye yaleeta successful kwe kuleeta abasiru ne batusembereza kubanga luyidde omusiru yabeeranga erugazi n'abeera ekalungu n'abeera ekyamulibwa n'abeera ne basiru banne obusiru ne bukomaawo kati the unfortunate part of it abasiru in different parts of the world basobola to accessinga ontegedde ye mu bwongo bwe alaba okubeera mu traffic for 1 hour it's very normal oyogedde ku kyabasiru okumingolinga n'abasiru yes kati kyangu lwa social media kyangu nnyo kubanga abasiru babeeranga erugazi ne babeera esembabule ne babeera ekakuuto ne babeera embalala ne babeera eggulu ne babeera ebundi bujjo mu basiru bwabwe obusiru ne bukoma mu vicinity eyo mu area eyo mwe bali kati the unfortunate part of it social media abasiru abo ebaleta closer to us ntogenda nakuvuma nogana yamvuma ono ulira nogendo mutunuliranga yetaaga kuyamba kati apo nga TikTok omuntu ayina eddembe okugoberera okitegeera kati nyinyonyodde kyempiseemu natuusawako ekiro saa 9 gwa kiro twabadde ne Thanksgiving e Masaka naye ng'ate nyina okubeera ku radio nkutta obudde mbadde mu jaamu fanaawa nkyexplaininze ti omutawana tegubadde ku mmotoka owa traffic omu nga yaliwo naye ng'abala bali eno wansi yalaba nti kiri okay yalaba nti Kampala eri upside down eri okay Kampala buli kkubo lyoyitamu ebigoma biri mu makubo wakati KCC etewebwa sente ziyola kasasiro okitegeera ndo yalaba kiri okay kakati the worst part of it ono bw'aba mukazi n'omuwasa oba n'aba musajja gwe n'omufumbirwa mu abakazi mind ye yali contented the status quo era ono bw'omusemberera dream yaabwe aba ayagala tajja bigger dreams kyova olaba nze bwe mbeera ku radio kuno ku radio 4 ne radio 7 I'm a global citizen nze siri villager kyova olaba successful ekintu kyesobola kwogerako gy'emipiira ne tusobola okwogera ku Nairobi ne twogera ku South Africa ne twogera Middle East ne twogera mu Europe ne US kyekifudde program ene ntugo kuba the number 1 talk show every Monday ku radio so omuntu yenna ali happy ali comfortable ebintu ebiri mu ggwanga gwe weetaaga genda butabika okay yes omuntu yenna bw'alaba nga working environment teri conducive for him or her alizayininga naye sisuubira nti boss agenda kuddawo tumi kubanga mujjukira mu kwekalakaasa okukubaddewo boss abadde ku buli each and every radio and TV to defend URA tekibadde kyangu nze kino kibagamba ate Katonda yamuwa dimina nti tezivaako tanyiga ne bwanyiga talaga ate boss atayina lubosi luno lukungu okitegeera ndowooza kubanga nzijukira mu biseera bya Ifris ebyo Jesus nga buli radio buli TV gyoteekako kulikani kuliko bossa ne bw'aba alabanga working environment mu URA tekyamugasa kyeyakoze kituufu okukola ki okulizayininga omanyi URA nakino kakibagambe mu aboogerera ebitongole URA yanjawulo nnyo ku bitongole bya gavumenti ebirala byonna yasinga obuzibu why it's a tax body all over the world tewali muntu ayagala kitongole kisolooza musolo kiringa all over the world tewali mwana muto ayagala Nancy amukuba mpiso taliyo okumanya abantu tibagala mpiso fe tuyina embwa waka n'embwa teyeerabira waliwo embwa lwezirwala n'oleeta vet n'embwa zimutegeerera ku gate n'oziraba nga zisansa okwekyanga so ku defendinga URA 24 hours si kyangu kubanga URA eri mu kuimplementinga ebintu parliament beberekoze eki ne bw'abanga bossa alaba environment gyali musinungi ali free okola ki obanga afunye ki no sina kisinga si buli muntu nti ayagala sente gwe kungu ekisinga mu mbeera awunzikiziganya naawe si mu sente byanjawulo nnyo osobola okuba nga olina sente naye nga tolina mirembe bantu bangi bemanye waliwo sikolo omu yagamba kiggasa okuba ne sente naye ng'otambulira mu kagaali kiggasa okuba ne sente nga ku baana bo bana basatu si babo omu driver yamuzaala mukazi omulala musirikale wo omulala shamba boy omulala musawo wa kinansi owulidde kiggasa okubeera ne sente nga mukyala wo gw'osinga okwagala mufayirinze divorce
sente tezisolvinga buli kintu. Unfortunately memulowooza nti sente zimala buli kintu. Yes, sente zisolvinga ebizibu ebisinga. Naye omuntu ayinza okubeera mu working environment n'agamba kino nkikoze nkitadde. So bossa yonna gy'olaga tukwagaliza buli kirungi. Okay. Yes. Kale bossa yonna gy'olaga tukwagaliza buli kirungi era beranga yatugambye ku post egiradde ku X nti ajja tuba tubuulira his next course of action. Byonna ebitaddeko. So tulinda bulinzi naye nga bali kuba muntu mulungi. Tukolagana naye bulungi nnyo nga Radio 4 bwe tukolagana ne URA tukolaganye ne bossa directly mu mbeera zonna. Yes. Era sisuubira nti waliwo radio kino nkyogera nga ntya Katonda. Waliwo radio eyagezaako okutegeeza bannayuganda nti Ifris si musolo nga Radio 4 teriwo kubanga abantu baali bannakigwanyiza abamu nga baagala confusing bannayuganda nti Ifris musolo. No, okay. Ifris it's a platform. URM weyita okusoloza omusolo. Ifris eringanga Uber platform, eringanga Instagram, eringanga TikTok. Era sisuubira nti waliwo radio yonna eyali esomeseza bannayuganda VAT kyategeeza like here. Okay. Ontegera no. Fe twagamba nga kimu bw'ogenda mu supermarket just demand for your receipt. Period. Yekakasa nti 18% ekugiddwako etuuse mu URA. Ate URA then obuzibu yayina ngeri mu corporate world. Bobo communicating abantu abali mu kikuubo, abakola mu Sauli yako, abali Kachiri, abali Masindi. Tosobola kukosa bigambo bino per capita income GDP bikyebe tubabikola ki? Tebabitegeera. Oyina okukka ku level yaabwe. Mu lulimi lwe bategeera mangu. So tuli proud in Radio Favor de kolagana bulungi ne bossa ne team ye. Wali omusajja kati bamita Kalumba abadde yali mu KCCA kati yaze mu kifo kikansube tujasigaza enkolagana yemu. First tukolagana na muntu tukolagana kitongole. Okay. Kubanga bossa akibaddemu kati Kalumba ya taking over. Okay. Ne Kalumba muganda ange URA etegenda kubeera nyangu. Allah okonvincing abantu awomusolo. Se kyangu. Okimanyi ffe tugenda ne Wamanerenda ne wewola sente osasula omusolo. Nga weewoze osasula omusolo. Bw'oyingiranga awaka fridge yafuluma dda tobuuza TV gyeraga naye bayagenda. Omuntu watuukira okusinga free TV n'agenda ku fridge n'agenda ku kitanda kitegeeza ebintu bitabuse. Otegeera nzo. So URA no communicating mu lulimi abantu lwe bategeera. Luwangu. Abantu abawi b'omusolo mu Uganda tebasoma Monitor. Tebasoma New Vision, bali ku radio, bali ku social media. That's where you can find them. For accountability purposes, musobola okukola press release mu Monitor mu New Vision. Naye omuntu gw'otayetinga ali ku kikuubo, ali mu Owino, ali mu Sauli yako, omusolo tasoma New Vision. Ndayira nga ntya Katonda sijjukira diro nali nsomye Monitor oba New Vision nsome press release. No way. Ate nga muli ogasoma buli lunaku. Yes. No way. Osoma kemitwe mikulu. Chempikinze mu interest nengamba kino nja kisigaza. Kanti wobudde. Nenti nsome press release. Ne radio buli wobeera. Anti naddala zino ez'Oluganda. Of course obo yagala abantu bafaawe basinga okuba. Obo kyagala bato kyagala Oluganda lwe lulimi olusinga okwogerwa wano. Yep. Ekyokubiri tewali mu ggwanga wano wogenda n'oyogera Oluganda n'osula enjala. Mu Uganda muno. Tewaliwo. Ne bwogenda mambuka. Jesus. Nze General MK ku bintu byensinze omufunamu ntambudde Uganda yonna. There is no place we've been to. Karamoja, Arua, Soloti, Bundi Bujjo, Chotera, Kweni. Ng'oyogera Uganda oli n'akuva mu maaso. Era bw'oluwogera nga talutegeddemu ng'ayita omuntu awo. Amanya alukola ki? Alutegeera. Okay. You get it? So, URA no communicating mu ki? Munimi enyangu z'okutegeera. Oluganda oba olwagala bwatyo olwagala kuba switchboard ya American Embassy. Ennimi ziriko 3. Kuliko Oluganda, Oluzungu ne Swahili. American Embassy mukube switchboard yabo mpozi nga balugyeko kakati. Buli banka gyogendako ATM eri mu Luganda, Luzungu oba ne Swahili. Mundage ATM mu Kampala ng'eriko sijja kyogera. Amanyimba manyi mojaga magashumba yatukereddeko. Ampuliriza katujje tutandi. Omanyi banoonya byononese. Oba baagala oba tobaagala Oluganda lwe lusinga okwogerwa. Okay.